الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة ونجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم بك أمسينا، بك نحيا، وبك نموت، وإليك المسير. فبدأ الله جل جلاله oyo nide tunusi zange nezizo nga banji Allah subhanahu wa ta'ala bajjemu emyoyo emusinkana mu ngeri ey'amangu. Wiiki eyaggwa lwali lunaku lwa Sande, emulagaawo bwe twali ku nsonga ya muganda waffe Khalid, tuweza bonna abaakola omulimu ogwakolebwa. So Allah subhanahu wa ta'ala empeera zaagwo azibalageko yawmul qiyama. Baleetawo abafu babiri masjidi awo. Ku ssaawa 5 twasabye omwana muvubuka wa myaka nga 25 tabani wa Najibu Sonko. Bamukuba kitiiyo anakule ekkubo kitiiyo ajali Allah najisizaako nafa. Omulala boda boda muvuka w'ekyanja bamukuba kayimbwa ku mutwe ekupi n'ewuwe matera okukira omulambo guli awo. Bonna tekwaliko yalwala, naye Allah nebamusisinkana. Ekitegeeza nti Allah nze naawe kubanga Allah kyatuwadde obulamu kya bbeeyi, kuba ye kapito wange naawe. Okukola Allah byasiima n'okuleka ebyo Allah byatasiima. Lunaku lwa 2 twejjukanya ebigambo by'ekitiibwa Allah azza wa jalla nabaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tumaze akaseera nga tusoma mu kitabo kyaffe ekiyitibwa ensonga 8 ezitaasa omuntu okuyingira omuliro gwa Allah n'ayingizibwa ejjana y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaleero biiznillah mukkirize tuveeko ensonga Allah zana watusobosezza okubeera nga tusomako ekitabo kyaffe
بإذنه سبحانه وتعالى. ensonga ezigenda kuyingiza abantu n'ekitiibwa Allah omwemuzi yaleeta mu kitabo kino nga nkulu ddala, mwe muli ensonga egamba qira'atu ayatul kursi dubura kulli salati, okusoma ayatul kursi buli oluvannyuma lw'okumala essala ey'obwetteeka. Kigambo ekyo okusoma ayatul kursi buli luvannyuma lw'essala ey'obwetteeka omubaka sallallahu alayhi wasallama eraga nti omuntu asomye ayatul kursi buli luvannyuma lw'okumala okusaala essala ey'obwetteeka mu nsonga ezimuyingiza ejjana ne zimutaasa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. ayatul kursi esangibwa mu Qur'an mu suratu al-Baqara mu juzu ya 2 aya 255 esangibwa. Eriko ekyafaayo sahaba ayitibwa Aba Hurayra radiyallahu anhu ya Allah yamulagako ku shaytaani. Aba Hurayra ye sahaba Allah bwe yalaga ku shaytaani n'agirabako mu kifaananyi ky'omuntu. Anti Allah yagamba atya minal jinnati wannaas. naye Aba Hurayra radiyallahu anhu muyite Abdurrahman ibn Sakhri ad-Dawsi yalina sitoowa eyo ey'okulya yagikontrolinga yaginako obuyinza. Shaytaani ng'ejja nebba emmere mu sitoowa eyo. ogwasooka sahaba ayitibwa Aba Hurayra yagikwata n'agigamba nkutwala omubaka wa Allah okubba emmere mu sitoowa. Nyamba abaana bange kusonyera embeera si nnungi, ndeka gayidde ndeka namugayya nigambo ey'enjawulo n'amusonyiwa n'amuta. Nadda nanyuza omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam embeera yabaddewo tegeera nti oyo shaytaani nakitegeera era nti ajja kudda era nakola atya nadda okwokubiri. Mbeera okwokubiri n'amukwata. Aba Hurayra akwata shaytaani era yalina ensonga z'emugamba
ngera ng'omuntu ayina ekisa akola atya amusonyiwa n'amuleka ogwokusatu bwe yamukwata nti olwayo sikusonyiwa kutwala butereevu wa mubaka wa Allah gugwereeyo omusango sajja gw'omusiriddeko mukaidi tontwala naye kankuyigirizeeyo ebigambo subhanallah kankuyigirizeeyo ebigambo bw'onoobisoma n'obikozesa tewali bwagera kuddamu kuyingira mu sitowayo tewali bwagera kukosa mu mbeera zonna kasita ebigambo ebyo n'obikozesanga olubeerera lwo ana mugamba shaytan namuyigiriza ayatul kursi ombaga Allah sahaba wa addayamu ati omusibe wo ali atya agandi ya Rasulallah owaana badde muleeta gy'oli otulamule wakati waffe naye namba ebigambo byansomesa byanjigiriza nga onaabyogera n'emikozesa bijja kunnyambako okubeera nga teriyaddamu kuntaataaganya mu bintu byange byonna nti bigambo kijja kuyigiriza uliya wallahi awe nnyini sahaba ng'abikutte n'asimbako Allah n'amugamba nti sadaqaka mazima byaggala ebyo bituufu naye wahuwa kadhubun oyo kalimbira ajja kudda byaggala biki bituufu ne kati manya ndi ki kalimbira nkibanga ayatul kursi iblis ashaitan yejijjukiza oba yegisomesa osaba mbaka wa Allah yitibwa Aba Huraira tebabuuza ekibuuzo sahaba ki eyigirizibwa ayatul kursi sente oba ekirabo tekikulemange kikikwate bamuyita Aba Huraira radiyallahu anhu amanya yegamu manya yegamu ensonga eyo omubaka sallallahu alayhi wasallama yagamba ku muntu asoma ayatul kursi agyenywerezaako mu kugisoma nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama man qara'a ayatul kursi dubura kulli salati maktuba lam yamna'uhu min dukhuli aljanna illa an yamut kumana kusomanga ayatul kursi yo mugamba nti Allah tebonzita oza byangu gisobo nosaayisha osome ayatul kursi so Allah akutwale hadithi ile erugamba tuliyati man qara'a omuntu yenna asoma ayatul kursi nam dubura kulli salati biluvanyuma lw'essala al maktuba oba maktuba ey'obwetteeka lam yamna'hu tewali kimuziyiza tewali kimulemesa min dukhuli aljanna mu kuyingirako ejjana illa an yamuta ojja kufa yamukereya kufa yakereya okuyingira ejjana kasitobanga
من قرأ آية الكرسي دبل كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. توريش كوغان متو اسماء آية الكرسي بولفاني مارو سرى يوبتيكا توريش مزيزا كوينجلا جنا ويشتبه الله وكوينجلا اسمه ستوبينج اسمه مسا bakufa wanta nafa wona wafira ayingira jana yoshiba Allah kinebuza nange kimbabuza dala kitufu josoma yeyo jwa kwati ya primary mukuyimba yeye ntufu amagaga genyini ogasamu wal idgham omutekawo wal ikhfa omutekawo siya kusoma bukedde kusoma mu nsoma ntuufu omuntu agisoma mu nsoma ntuufu ayatul kursi tewali kikuziyiza kuyingira jjana wakitiibwa Allah okujjako ekikeeresa kira kubeeranga tonnafa. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo yagamba man yagamba nti fal nahris jami'a abange ffenna tululunkane ala qira'atiha okusoma ayatul kursi ba'da kulli salati maktuba wivanyuma okusoma وبما وصل الصلاة يوبتيك بل وولا وقيل شيئا ذم لتكون لنا حسنة من كيد الشيطان جوابا على الكرسي kuyamba kono kuyambako mukonya mukuprotectinga mukunkuza shaytan ayatul kursi shukuru yensonga mu nsonga jaleta nalaga nti omuntu bw'agisoma wattu emuyingiza jjina ekitiibwa Allah ne mutaasa omwoyo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah atugirongoosa kugisoma era atugijjukira oluvannyuma lw'essala tulyoka nga edduniya etutwalaganya ne tusuuza ekiyitibwa ayatul kursi. Ensonga ya mu nsonga eziyingiza omuntu ejjana ezimutaasa buli bwa Allah. Eddako yagamba du'aa'u Yunusu alayhi salam. Du'aa'u Yunusu alayhi salam. Okusoma edduwa nabiyullahi Yunus alayhi salam. الدوية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الجسمة أموت أجسمة تكم ما بكم يقبانتي أمينجز الجنة wabula wa ajruhu shahidi afuna n'empeera z'omuntu afudde mu kubola eddiini. Omuddu bw'asoma edduwa ya nabiyullahi Yunus alayhi salam, nabbi yamwashuwaringa nti Allah muwe empeera z'omuntu afiiridde mu kkubo okuli Allah subhanahu wa ta'ala. Adigamba sallallahu alayhi wa sallama ku nsonga eyo kudwa nabbi Yunus alayhi salam. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ayyuma muslimin, teri musiraamu yenna
daa asaba oba akowoola biha n'edduwa fi maradihi mu bulwadde bwe asoma edduwa ayuma muslimin daa biha fi maradihi 40 marra teri omusiraamu n'ogu oba omuffe alwala mu bulwadde bwe n'ayogera ebigambo edduwa y'ennabbi Yunus alayhi salaam 40 marra makumi aga buli lunaku oli mulwadde nogamba otya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin emirundi 40 buli lunaku omusiraamu yenna nabbi yagamba yenna asoma edduwa eyo mu bulwadde bwe emirundi 40 famata n'amalafa n'afya mu bulwadde bwobwo nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam yagamba nti utiya ajr shahidi aweebwa empeera z'omuntu afiidde mu kkubo lya Allah ozimanyi tebyazimanyi naye omuntu ayogera edduwa ya nabiyullahi Yunus alayhi salaam la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin wallahi omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba omuntu bw'ajoogera mu bulwadde bwe emirundi 40 Allah n'amugeera n'amutuuya mu bulwadde obwo Allah amuwa empeera z'oyo afiiridde mu kkubo lya Allah abangi balina edduwa eyo ogikolako mu biseera by'obuzibu kubanga n'obulwadde bizibu ekyokubiriko ku dduwa eyo wa in bari'a ate singa Allah amusuusa naawe obuki obulwadde naawe n'embeera gyabaddemu wa in bari'a wa qad ghufira lahu jami'i dhunubihi subhanallah omuddu bw'asoma edduwa ya nabiyullahi Yunus mu buzibu Allah n'amugyamu mu bulwadde Allah n'amuwonya nabbi yagamba Allah amugya mu bizibu ebyo Allah amugya mu bulwadde obwo waqad ghufira ng'asonyiyiddwa jami'i dhunubihi ebintu byonna Allah yabisonyiye byonna jami'i dhunubihi ekisonyiye ekyo duwa layini yamutawe teggwako la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin khasa mutima gonti eyedduwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walau kana singa Yunus alayhi salam tiyali mwabo n'almusabbihin abatendereza Allah nesnuliyewa tasawwaru hali nesnuliye omusajja ali muntu mulamu ali muntu wa kyennyanja nokiramu si kyokka ali mu nnyanja ekibuza kyennyanja mu nnyanja alabudde bwakiro n'amanya nti la ilaha illa anta tewali asinzibwa ntubu bwakusinzibwa subhanak nti Allah wayawukana byenkoze bino okuva mu bantu
subhanak Allah wayaukana inni mazimanze Yunusu inni kuntu nabari ndimbali mbere azamanyiza nsonyiwa Allah gamba nti abakubanga tiyategeera teyajjukira nti akoze zulumu eko buli azamanya labitha batanihi ila yawmi ba'thun yali badde nga mutono awangalyamu qiyama du'a Yunus edwe nabi Yunus alayhi salam aje kutteko ukibanga teriyo sikimanyiyo nze sinakimanyayo kizibu tekinnaba kubaawo ng'omuntu ayulo wakyennyanja mu mazzi ate mu budde bwa kiro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bakusibye buzibu ki bw'ofunye bwonna bw'ofunye alayka bihadha du'a kwabeddwa eyo agyekutteko tafiirwa kubanga mpaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam ebigambo ebimu ku ebyo byajogerako nti omuntu agyenywerezaako mu bulwadde bwe ng'alwadde mu bulwadde n'ajogera emirundi 40 bw'afe mu bulwadde obwo Allah amuwa empeera z'oyo amutafite kulya Allah ate Allah bw'amuwonya lwattu ava mu bulwadde obwo nga byonna ebinunu ebyo yabadde ayina Allah subhanahu wa ta'ala ayimusonyiye bemaramira nange neramira edduwa eyo okutagireka olw'omugaso omunene omubaka sallallahu alaihi wasallam bwagirambiseeko nga gudda gye tuli alaikum assalam ensonga eddako mu nsonga ezitaasa nze naawe omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekutte nnyo abasiraamu mu ggwanga lino lyemmayizi lyempangalyamu simanyiiyo ggwanga ddala kubanga muno mwensinga okiraba bakiyita al-bu'du ani shahna'u okwesambira ddala okwewalira ddala obukuuzi wakati mu baganda baffe abasiraamu obukuuzi wakati waffe mu basiraamu bannaffe nkulayire Allah ebbanga ly'omala nga kozikoyina ku muganda wo nga si kaddiini na kadduniya ebirungi gyonna ewa Allah agikwatira giri mu bbanga paka ng'ogyewo akukuuzaako oyina omuntu gotamatira nga yakola ekintu emma yakumma ssente za bizinesi wali weesimbyewo natakuwa kalulu nomanya nti gundi yampa kalulu etampagira eya duniya noba n'akadu ku mutima nga tekakuvaako nga omuntu oyo temuziyunga
temuzigatta nti oyo simusogana naye naye nga musiraamu. naye ng'ensonga ebagaano kubanga nkogana naye ya duniya si ya ddiini. so kuba nti omusiraamu oyo esina kogana naye nti omusiraamu oyo yali musaaze yali waka bwati ne bwati ne bwati nkonja eddiini naye takyabiriko mugezako omugamba alemye avuma ajerega eddiini. si byebyo wabula duniya ye tutawaanya lubuto abukuuzi obutakkaanya bwaffe enge tetulina wakati w'abantu nga si ya ddiini kasa nti erimu gye wa Allah giri mu bbanga okutuusa ng'embeera eyo mugirongosezza wakati wammwe. Muka yagamba sallallahu alaihi wasallam eyo nno ndwadde ez'emitima. hadithi ya erimu Muslim ya Abu Hurayra radiyallahu anhu yagamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. اقروا الجنة ونكو رماني ونكو روكنا فيغفر كل عبد ناسني الله ناسني وابل مدينا ونكو رماني ونكو روكنا. فيغفر كل عبد فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ومدون التقراتيا تمغته كانت كنا إلا رجل أمر الله واتا سنيوا كنا قرمانده نجرى تقوى يتجي إيه تمغولي الواو إلا رجل أو رجلا كجاكو موتو كانت بينه وبين أخيه شحناء ngomuddo yasangiddwa ne wakati we watuwa muganda we nga balina obutakkaanya. Nze naawe nze ne Idrisa tuyine obutakkaanya mu nsimbi mu bintu ebyenjawulo naye nga si ddiini. omwana wange tagenda wa Idrisa lwadisa tajja wange. bukuuza obwo si bulungi wallahi tegamba nti ejjana gwe takugulirwawo Allah takusonyiwa Allah takusaasira ku nnaku ezo bbiri. faqiila agambibwa omuddu oyo hanzuru hazaini abangi awmanyi awo bombi mbalindiikirizeeko hatta yastaliha okutuusa nga balongoosezza embeera zaabwe. kubanga tulaganye ebbanga ddene tulina okukuuza ebbanga ddene wakati waffe emitima gyaffe tusamba naffe naye nga si bwa ddiini. obweddiini okkirizibwa okuba n'omuntu n'akukunzi ku musiraamu nno ka ddiini okutuusa ng'azze ku ddiini kyoliko ekituufu. masalan omusiraamu tasaala tuyiza tusaale oli osaale ki ngabo lyakugamba siyawo bunaanyizibwa binakuwaza nange nno gundi esola abakari esola
tontawanya muwasala munsinga ki naye nsala nali muwaavu kati ndi mugagga ze lyako nziina byonna ndi bulungi byogera kati oyo omusajja obanga tamwagala mu mutima gwe alinamu akantu mutima gwe lwaki tasaala ekikikkirizibwa ekyo ate ng'amugambye emirundi nenakola atya nalikisiya ku mbeera gy'aliko ey'obujeemu oyo yakkirizibwa okufuna kukuuzi akaki ak'olugenderezo kubanga nabbi yagamba omukkiriza tasengukanga muganda we tanyigya muganda we okumalira ku meka tomuwa salaamu tomubuuza biki enyima ssente oyo gwolaba saagala nga duniya etawanya yanjibira omukazi yanvuma ebyo byonna bimayina yaaki naye byonna biki bimayina tokimbuulira naye kyonna kyakuvuma kiri mayina bannange tekikuvuula kubeera nga muganda wo omuteekeko ahakkuzuba nga tomuwa salaamu abamu batala nti oyo saliya mabega we lwaki nanti yalina ekyapa ky'omuzikiti kisoboka bonna obukkuuzi obutali bwa ddiini buli haramu obukkuuzi nga si bwa ddiini nga bwa duniya ng'ekirwa kyabwo lubuto kulya omusajja ngira booti yange osimubuuza gwani kumbako Allah sallallahu alayhi wasallam yateekanga yagenda n'anoonya omukyala eyali ateeka obukyafu ku kkubo lye waayita yamusaawo kakukuuzi ku mutima gwe mbako Allah sallallahu alayhi wasallam buyagenda biraba nga mukkubo tokyalimu bukyafu bujjo bwasanga namwe ono nno alikuba nga yafunye obuzibu omukyalo ono wikati wuzi namba takola mulimu gwaffe nagenda namulamba mbako Allah wange kiki ate kyakutuuseeko nategedde ennaku zino wiki namba eweze nga siraba bintu bitambula obadde oli mulwadde ndiye bulijjo kimanyi nti kimanyi ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah nasilamuka naye gwe olwaleero neibawo yakuba enko y'ejjinja nemenyeka tokyamubuuza naye omusiraamu nagamba oli musiraamu olunyajjana olimba abanga obukuuzi obw'olubuto nga si bwa duniya nga si bwa ddiini buli haramu bwewale kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye obukuuzi ofana bwe butyo nannyini waabwo temuwonya temuguzzaawo jjana kubanga ejjana eggulwawo olunaku olw'emmande n'olwokuna Allah n'asonyiwa omuntu asonyiwa amugattako tamusonyiwa owokubiri yeyo yenna asangiddwawo olunaku olwo ng'alina obutakkaanya wakati wa muganda we omusiraamu nga baafunamu obutakkaanya mu mbeera eyo nolwekyo enkola eyo tugamba musiraamu tekkirizibwa kibalisegamba nti allahumma allif baina qulubina almuslimin kiba Allah agatte emitima gyaffe gy'abasiraamu allahumma allif baina qulubina almuslimin
Allah tukusaba agatte ku gy'abasiraamu ow'ekibuli kala na sumu kanso na wa kibuli nema bati ona kasero kala na wawa wa kibuli biki ebyo tuna bijjawo ukibanga na dini twaye mtukawana ukibanga si dini obusiraamu tebutukkiriza teekawo obukuuzi bwoteekawo nga bwaki obwa ddiini oba si bwa ddiini olwo obeera tovunaanwa. Barakallahu fikum.